Mama situlako nteeka wansi nebasaako mutenga ndowooza alaba wano bwe musitula kijja kuyamba nekitayamba nteekako painkiller batuuse n'okumukuba painkiller z'empiso nga painkiller z'empiso tezisobola kukola abanga ayagaayaga nteekako wali mpaka lwe yangamba mama nteeka wansi nemuteeka wansi n'atambula nagenda katanda kala nangamba njagala genda yakingamba emirundi 3 bwe namuteeka ku buli teyaddamu kukaba yatandika kusinda businzi byabadde awowoola naye bikoma teyaddamu kuvaamu ddoboozi era ekyo ekyakisako olwo olunaku lwe yafiirako teyaddamu kudda ngulu yagenda mulaba naye bannange mwana wange simanyi omwana wange simanyi hanga kirabika omunaku abonaabona afa bubi Charlie nankubira essimu nangamba taata esito obadde okimanyi nti bulijjo Fred akozesa abaana konze ate kitya nangamba nsanze Fred bulijjo ndaba angobaganya nga neebuuza lwaki angobaganya nolwasembayo yangamba maama lwaki togenda n'onaaba koolwo nengamba naye omwana ono ebigambo ebyo amaze ebbanga ng'abiŋŋamba lwaki abangoba okutambula naye yabadde atambula bulungi kubanga omwana bwebamuleetako ekintu yakaabanga ng'akuba pupu ng'akaaba ne yeenyiga bw'ati n'akaaba nga pupu wa miranga kati oba olumu natuuka n'okugamba pupu ono gwakuba tali haadi lwaki akaaba kati ntuuka mu kukaaba okunyi ng'akaabira pupu nga kyandiika okukebera emabega kati bwe nkebera emabega ng'alina ebbwa lyetoolodde bwe riti nengamba ki kino nesitula omwana nimutwala mu kiriniki wenzijanjabira abaana abo bakateni yenyeenya naayingira mu nnyumba yange ntambule ndaba oba mukyalo ono waki ng'anyingira okutuuka ng'omwana yeesimbye omuvubuka yeesimbye mu nnyumba ng'amubuuza Fred kiki ng'aneekanga ng'agamba mbadde noonya panado omutwe gunnuma wano mbadde noonya panado engeri gy'otera okubeeramu n'endeke wano amugamba kale nemwafuna panado gene nemwaba naye ekitawo yakugaana okuyingira wano nga tetuliiwo ng'amazima amatuufu abantu abo bassa omwana wange yabadde mugimu ng'amulamu bulungi nga yemwana yakimukola yalina omwaka gumu n'emyezi ena bwe yamuomwaka gumu n'emyezi ena omwana wange bw'aba yateredde kambeeso nnyo mukama alikola ki alibasasa omwana yali tateredde nga kwerimba omwana yaterera kungulunga munda ebintu ebyeyongera kufa byagenda bifa mpaka lwe yafudde ne munnange omwana wange yanumye ekintu kyesobola kwerabira wekuvuvaako nagenda katanda nangamba mama njagala genda ekyo kisikirabira mubulamu bwange olwenziko nakola ompulira nga nkutuka nangamba njagala genda mama abadde ayogera bulungi yanala okwogera ng'alina omwaka gumu n'emyezi eki ng'akugamba nedda. Ku HK Media nga bulijjo mbeerawo nnyo okubatuusaako in your life experiences and adventures tutunula mu bulamu bw'abantu. Omusango gwa rape oba cases za rape ziyitiridde naddala ku basajja abaraping abaana bato. Tusaba Mukama Katonda atutaase kubanga kye tuyinza okusaba oyo abeera sitaani aba alina kusabirwa. Nga tetunagenda mu babuyinza, nga tetunagenda mu mateeka, buli muzadde w'oli sabira omwana wo. Olunaku olwaleero ninako omugenyi wange wano Ronnie yankubirako weeks ziiseewo nga 2 emabega nangamba Adija nina case muganda wange kennyini oba wa family yange yarapinga abaana bange 2 ne musuubiza okujja naye engeri gye nali nkwasaganye ate omu ku baana abarapingibwa ndooza bambi Mukama n'amujjulula n'ava mu bulamu bw'ensi eno. So olunaku olwaleero nzeeko okubakyalirayo ne mukyala we njagala batunyumize emboozi yali eti y'abaana kubanga n'omwana omulala omuto eyarapingibwa ng'oggyeko oli omugenzi w'emyaka 2.5 asigadde wa myaka 4 wa myaka 5 naye obulamu bwe buli mu lusuubo omulwadde nnyo nnyini ddala era ndowooza wano ku HK Media we tujja okumanyira amazima butya bwe tubeera tukwasaganya ensonga eno. Njagala okubeebaza nnyo mwenna abatusapootinga, njagala okubeebaza nnyo mwenna abatulaba yonna gye mutulabira. Abantu abali e Bulaaya munsapootinze nnyo nsiimye. Bu message mbufuna ku WhatsApp yange mu calls byonna bye mulaba mbiraba nti ddala mbiraba
era mbisiima. Njagala nnyo okwebaza abantu ababeereddewo, abantu bendeeta abagezezaako okuyamba mu kuwa amagezi mu nsawo oba oli awo ne mu kutulagirira abantu ab'enjawulo abayinza okubeera nga bayamba abantu bendeeta ku sho. Obeera okyakaaba ebizibu nga waliyo abikusinza. Ensi bannayo erina ebizibu. Ate nze engeri gye ntambuddeko ne nkwatako ku stories ez'abantu mu butuufu nkakasizza nti buli muntu w'oliguma kubanga waliyo abeera akusinza ebizibu. Ronnie, nsanyusa okulaba. Kale nnyabo naye nsansa okusanga. Oli muto. Ndi muteera nnyabo. Olabye n'ebizibu. Ndabye nabyo nnyabo. Awo lwatuuka? Kaakati nali nkolera wano Uganda Nansana. Mukyala wange nankubira essimu n'aŋŋamba taata tobadde okimanyi nti bulijjo Fred akozesa abaana. Ko nze ate kitya. N'aŋŋamba nsanze Fred bulijjo ndaba angobaganya nga neebuuza lwaki angobaganya. N'olwasembayo yaŋŋamba maama lwaki togenda n'onaaba. Ko ne ŋŋamba naye omwana ono ebigambo ebyo amaze ebbanga ng'abiŋŋamba lwaki aba angoba. Nagenda. Nga tetunatuuka kwa yo level. Fred yani? Fred mwana wa muganda wange azaalibwa omwami gwe bayita Fred Ndagga omugenzi. Ndagga Fred muganda wange yafa. So Fred n'abeera naawe n'akula naawe? Ng'abeera waka awo kuba nange mbadde mbeera waka nga wetusula. Nina akazigo mwensula ne Fred ng'alina omuzigo gw'asula awo tuddiridde. So kati ono omukyala wamuwasa Fred era waali? Fred yali waali. Abaana bazadde Fred waali? Fred abadde waali. Abaana mwabalekeranga Fred n'abanga abasitula nga abasirisa oba ng'omuntu wawaka nti abaana we babeerawo abasirisa abakolera ki? Abaana tetwabalekera Fred. Abaana waliwo omukyala neighbor waffe bali bamuyita Mama Teresa. Ye yabeeranga n'abaana abo. Kale yamugambanga nti mpuliririzaako ng'agenza okukola. Ate nange ebiseera ebyo nabanga ngenza okukola. Kati Fred nga yeeyambisa omukisa ogwo n'ayingira n'akozesa abaana. Kaakati omulundi ogwasooka nze otandika okwekengera Fred nali nyina gye ndaze nenzija najja nennyingira bwe nti mu nnyumba ne mpulira ekigwa ngenda okulaba neeti yeenyeenya ne mubuuza Fred obadde okola ki? N'aŋŋamba mbadde nnonye mazzi. Nga Fred ne nakengera mukaawo ne situala nga kikulu nga wasanga si kituufu. Naye kaakati omukyala we yankubira essimu n'aŋŋamba Fred musanze ku mwana wange. Era kati bwe wayingira ku olwo n'olaba neeti nga yeenyeenya n'owulira ekigwa nga kitegeeza Fred yagudde? Bikyali yabuuka n'ava ku buliri n'agwa wansi. Naye ngenda olaba abaana nga beebasse bulungi. Ekyanditeekala obutakitwala nga kikulu kasita nalaba nga abaana beebasse bulungi ne situala nga kikulu. Nga osanga badde ali mu kunoonya ssente kuba Fred mubbi. Ne situala nga kikulu naye kati mubbi abba ssente z'abantu. Abba enkoko ku kyalo era ebiseera ebisinga nze mbadde nga mutaasa ne bakubira Fred wuno bamuttira mu kisenyi n'odduka n'ogenda n'otaasa. Fred wuno bamuttira eno n'odduka n'ogenda n'otaasa. Nga mutaasa ku lwakubanga mwana wa muganda wange nga mulumirirwa. Kati mamesita we yaŋŋamba ebigambo ebyo nali ngenda kusimbula kiro naye saasobola kusimbula nasula mu maziga nga nkaaba. Neŋŋamba Fred kiki namukola lwaki akoze ekintu bwe kityo? Mama Esther akugambye nti Fred akozesa abaana? Namuŋŋamba nti amusanze lubona ng'akikola. Era ku makya nakeera nenzija naye nga nze nanzijudde ennyiike nga Fred bamukolere ki? Naye nga mu mutima ninamu okubuusabuusa. Neŋŋamba layika teyakikoze. Agenda n'asooka n'akebera ewaasooka eddwaliro liri awo ekyengulu ku Petrol City opposite ne bamugamba kituufu badde bamukozesa. Kaakati makya nkeera nnoonya Fred simulaba. Bwe nnoonya Fred. So kati njagala onzizeeyo emabega
ng'omukyala akugamba nti Fred akozesa abaana n'engeri omukyala gye yasangamu Fred ng'akozesa abaana kubanga omwana omuto toyinza kumukozeseza bbanga ddene ng'omuzadde tannategeera. Omuzadde aba yategedde dda actually first time omwana we bamukozesa omuzadde kuba omwana tasobola kugumanga muntu mukulu. Kati simanyi oba gwe gwali gusoose kubanga awo we yamusangira n'ankubira ekiro essimu ku makya n'enkeera n'enzija ne nnoonya Fred n'asooka n'ambula nga mpulira obusungu bunzita nga njagala tasula naffe balina ennyumba eryawo zeeriraanye eno yeesooke eyaffe yakubiri Kayembe we tusula ne munoonya paka bamundagala lwamutuukako ne mukwata ne muga Fred kiki kye wakoze omwana wange ne mukubamu awo empi kakati abooluganda lwe ne bakuba essimu. Nedda njagala ombuulire maama w'omwana yasanga atya Fred nga ali ku mwana njagala ntegeera awo kubanga ng'omuzadde bw'osanga omuntu ng'ali ku mwana wo reaction eyo yali etya okutuuka okukubira essimu okunnyonnyola. Kati yaŋŋamba bwe yasooba yamusanga omukulu akutamye ng'ali mu kuteeka omwana wange engalo mugundi mu bitundu bye ebyekyama. Bw'amulaba n'agamba gwe mbamanyi abaawano era bwe naakuba enduulu sijja funa buyambi. Naye abantu b'ewaka tebamwagala kyennyinza okugamba tebamwagala wadde. Era nanga tatisita nankubira essimu n'angamba kino bwekiti ne bwekituuse Fred abadde akozesanga omwana. N'agenda mu kalwaliro we baabimugambira kaakati ku makya n'enkeera n'enzija Fred abantu ne bakuŋŋaana ne bamukubamu awo empi poliisi nejja ne batwala paka Nateete ku poliisi. Twasangayo omukyala bamuyita Mbabazi. N'agamba tetuyinza kukakasa bintu bino nga tetukeberedde mu malwaliro ga gavumenti. Twakwata ssente ne tuzimuwa ne tugenda mpaka mu Barracks Ensambya ne bakebera Fred ng'ebitundu bye ebyekyama tebikozesangako kale tebyegattangako na mukazi. Ate ng'era omwana agamba mama we yalaba ngalo ate era n'ono omutooto tagamba yabakozesanga na ngalo. Era dokita n'akakasa nti ddala abaana omwana mukozesa oyo maaso n'emabega. Bwe tuvaayo Ensambya Madamu Mbabazi atugamba nedda tekimala muleete ssente tukebera n'ono omwana omuwala omulala omukulu tukakase nti naye abadde akozesebwa. Twakwata ssente ne tuzimuwa Mbabazi n'agenda eddwaliro liri wano ng'agende wa Pastor Tom emutundu eriri awo buli bakeberamu nga bo. N'agenda n'akebera omwana era n'akomawo n'atugamba omwana mukozese. Kakati ne tulinda n'atugamba naye bagenda mumuvunaana kuba emyaka gye gy'ayina bamuvunaana oyo omwana. Twalindako ne tulindako tugenda tewali kigenda mu maaso nogamba naye mugende ku poliisi. Twamulekayo ku poliisi Fred. Twamulekayo ku poliisi nga tulowooza ensonga zigenda mu maaso Fred agenda kuvunaanibwa. Natugamba bagenda vunaana Fred bajjanjaba omwana kwanza kinali njagala bajjanjaba abaana bange ng'ab'ekika kuba bagamba tutuule bajjanjaba abaana ne baganze siinaako buzibu. Bo kye baakola bayita buyise eno bbali nga bagenda bajjayo Fred ab'ekika. Fred nga bamugjayo nga bamuta omwana twamujjanjabako katini ono omuwala twamujjanjabako katini nnyo nga tuma omwana alaga awonye. Ningamba ndoze ebintu tubireke kuba twaddayo ku poliisi nengamba omukyala Fred nga ate mulaba ali wabweru ebintu bye yanziramu nabye mu recordinga bwe biri wano ku ssimu. Yanziramu ebigambo byammalamu mbanzimaanyi ne nvaayo nga ntonnyesa amaziga ne ng'akale. Ebigambo bye yaŋŋamba Fred ekisooka mwana muto ate bamuteeredde mu kkooti. Ebigambo ebyo beetaaga kuzannyira mu buzanyizi wano. Abantu ba famire eyo maama wo ne taata wo gye bali? Maama ne taata baafa. Baani abo balinako obuvunaanyizibwa nga famire be waloopera Fred? Obuzibu bwe bwatuukawo nakubira sisita wange ne nkubira ba brother bonna ne mbakubira ne mbagamba mujje mubeereyo munnaye mutegeere ebiguddewo. Era bajja naye munnaye tewaliwo kye baakola okuba sijja kugamba nti kuliko omuntu n'omu yadde yampa nnusu 5 ng'ogyeko ssenga. Tewali mulala yampa yadde ssente. Senga yakwata emitwalo 2 n'agimpa ne tujjanjaba oyo omwana n'alaga ng'awonye.
ye munnaye ate kati embeera neddamu neetabuka butabusi. Ng'ali mu mbeera ki omwana? You know baby wo? Oh my God, she's so cute. Ono ye mukyala wo? Hello. Bannaye ng'olina omwana omulungi. Naaki, ensi erina ebizibu. Muntu bw'akugamba nti nva mu maaso muviire kubanga bannaye kino nakyo kisukka. Ogenda n'ogamba nti bwaka nsembeza omuntu wa famire yange abeereko nange ate nemweraliikirira. Otya okutambuka naye. N'ogamba ate kansembeze gundi ajja akole ng'omupakasi ayinza okwagalira omukazi. Kwagala nebikusobera. Ala esitoli oti. Yakitalo. Yakitalo. Kiramufiirwa omwana. Olumya obungi. Omwana yabadde asiiba akaaba ng'asula akaaba. Omwana mu kusooka nagenda nali nkola. Nawe omanyi embeera y'abateesobola. Oba tosobola kupangisa mukozi ntakulabirira abaana. Kati ensaba boosi wange yali angambye nja kukeeranga ku makya nkole. Naye ne mugamba omwana ono yeetaaga okulabirirwa. Namugamba nja kujjanga akawungeezi ssaawa 2 nkole. Nveewo ssaawa 4 okamu. Ssaawa 4 mba nvuddewo. Ekiseera ne kituuka nali simanyi nti ebintu bya keeki Christmas season biba embaga ziba nnyingi, ab'emikolo baba bangi. Ne nyingira mu Christmas season. Nvangayo nga nkolera essaawa emu natandika okukolera essaawa nga nnyuka ssaawa 6. Kati emisana wano nga nsiiba n'abaana bange bombi. Ekiro ssaawa 2 nga nvaawo. Nga ngamba omukyala omwana oyo bw'azuukuka caayi wuyo mutegese yali neiba wange ku muzigo gwe nali. Bwe mba ngenze omwana oyo muwe caayi naye gundi bw'olanga aganye okusirika mpita kubanga kyekikomera ekiddiridde awo wennyini ng'ayimira n'ayita nti maama Esther nemuya kuba olumu yampitanga nanga mwana aganye okusirika komawo. Nenkomawo nemupiikinga. So bwe nti we nali mulagidde. Kati ebiseera nze byaddako nga ntambula nga ngendanga ku mulimu nga nkola nagenda okulaba omwana ng'alina bwe manju. Sirabangako omwana gwe bakozeseza sirina kyemanyi omwana ng'atambula wa. Ettaala nagamba omwana yaleese n'amalala alina entambula gy'atambula gy'agiira wadde ayiga okutambula naye yabadde atambula bulungi. Kubanga omwana bwe bamuleetako ekintu akaaba. Yakaabanga ng'akuba pupu. Ng'akaaba ne yeenyiga bw'ati n'akaaba nga pupu wa miranga. Kati oba olumu natuuka n'okugamba pupu ono gwakuba tali haadi lwaki akaaba. Kati ntuuka mu kukaaba okungi ng'akaabira pupu nga kyandeeta okukebera emabega. Kati bwe nkebera emabega ng'alina ebbwa lyetoolodde bwe riti. Ne ngamba ki kino ne nsitula omwana ne mutwala mu kiriniki we nzijanjabira abaana abo. Ne mugamba musawo omwana wange alina ebbwa. N'angamba oba teyakebera yangambi oba gundi yakubye pupu ng'ali hadde wali kikwata zino empeke omuyambe omuweeko olabe. Nga ndeeta empeke kwaliko ne fragile nanga fragile ojja mukono oyiweko. Yamunyige n'enkomawo n'enzija. Olwo olunaku enkeera n'ensiibako ku kyaki. Nsabira mutundu ewa Pastor Tom ng'asiibako ku kyaki. Bwe nakomawo ndowooza Mukama n'agamba tolina ky'omanyi kankulage. Nga ngenda ku mulimu. Ndadda n'enfumba akawungeezi ako nga nnyanguyiriza n'engenda ku mulimu n'entuuka omutima ne gunnemerera n'empulira nga gugamba dde ewaka. Naye nga boosi wange ne mugamba naye olaba ngenda kukola enkya ngenda keera ku ssaawa 11 nnyo nkole. Katonda mugula ebintu nabikola ssaawa 10 gwa kiro otwambula ku kye nalaba. Nga nkyuka bulungi komawo ewaka. Ntuuka ewaka nali mpeta bwente ku nsonda y'ennyumba nyambuka. Kuba ennyumba zimbi layini nga ndaba kateni yeenyeenya. Kateni yeenyeenya anaayingira mu nnyumba yange. Ntambule ndaba oba mukyalo ono oba ki nga nnyingira okutuuka ng'omwana yeesimbye omuvubuka yeesimbye mu nnyumba nga mubuuza Fred kiki nga neekanga nga ngamba mbadde noonya panado omutwe gunnuma wano mbadde noonya panado engeri gy'otya okubeeramu n'empeke wano.
amugamba kale nemwafuna panado gene nemwaba naye ekitawo yakugaana okuyingira wano nga tetuliiwo kubanga ye ekitawo agamba nti yali amusanzeeko mu nnyumba n'amwekanga ava mu katimba mu buliri n'amwekanga n'agamba toddangamu kudda wano nga tewali aliwo bw'oba olina ky'oyagala linda omuntu yena ng'awaali akikuwe nemugamba kale nange naŋŋamba tomukiza nemwaba ekitawo yakugaana okuyingira wano ate kati kiki wandirinze omuntu yena oba n'ogamba omukyala gwendekedde omwana gwendekera abaana nakugirayo nakuwa nemwakale mujeemu bannange omwana nagenda okulaba ng'alinga alina ekimuliko omwana tagenda panado gwalimba nti gwayagala tayagala ataanza okungamba maama obadde wanaabye nze mbadde ngamba ogenda onaabe bwona agenda okunaaba nze nkukumye ku baana bano nemugamba okuva ddi ng'onsaba okunkumira ku baana nga ne bwe mbakugambye nti munsigalizeko tosobola ogenda kugaana bugaanyi nga ngamba owaayi omutima nagungamba ono omwana mubuliwo omubbi kyetwali tumanyi tumubbi nengamba omwana ayagala ssente ayagala kunoonya ssente mu nnyumba oba mu nsawo yange akola ekikanda aye bulijjo aba ayagala gwali mundi gwakube nga ngamba tigendo nawe gwasooka nagaana nemugamba nze bulijjo omanyi naabira mu nju ogwaddako nengamba kandabe omwana ono aba ayagala ki mu nnyumba yange ngaakwata mazzi ngaateeka mu kanwa ngagenda mu kinaabiro oba ebyo nabyo byaffe tebyalisidde bulungi nga naabira mu nju ngagenda mu kinaabiro bwe natuuka nateeka buteesi mazzi nga nkyuka nga nkomawo omwana gwe naleka ng'ali mu deep sleep ng'agakalula mugulu nebulwenayinga nebetwanyumba byonna gwola agamba ayagala panado omwana teyenyenyako yadde okukolako obwata akagalo nasanga omwana ali mu mulango ogwa waggulu okulingiza mu luggi bwe nti yateekawo ekidoma n'osigawo muwaatwa bwe guti ng'olengera mu nju abaana baali bannemesa kateni z'okubuliri nga bazirinyiri abakwaki nga ze kateni nazijjawo buliri bwange obulaba nga oyingira straight obuliri bwange katimba k'ensirika ekaliwo nga ngenda okulaba omwana afukamidde mbuli ali mu kabina k'omwana afumita ngalo nga mbona omwana bulijjo kino kyakola bulijjo ndaba amabwa yono nga mugamba Fred nga nsindika okusindika nga ataddewo ekidoma ky'amazzi ekidoma kyatambula kubanga seminti yalimu ebinnyanya ekidoma ne kigaana okutambula n'abuuka n'agwa n'akatimba kati neŋŋamba katono mukoledde ki bwe naakuba enduulu famire ye okuva eddala edda ngimanyi yo tenjagalangako bukyanga nfumbirwayo kyebakola kwali kunvuma kyebasinga okukola kunze bavumye ekyalo tewali atakimanyi nti nze nvumwa neŋŋamba bano bwe nkuba enduulu wali ogala gye bagenda kumuttirawo wano ndabye ennaku nange banzise nenkubira oyo yali ku safaari nemugamba omanyi Freddy akoze bwati ne bwati nemugamba naye omwana mutwalako wano ku BMI lwayo nali ndisimuulira nemugamba kabasooke bamunkebereeko kirabika nze siraba bulungi ntukayo nga bagamba nono gw'oli mugamba byamanju n'omwana mu maaso abadde amukozesa nga tulaba nawe abadde akozesaawo nga nkomawo nga mukubira esimu nga konfaaminze ebyadala nga ngamba nkeera kumakya ndowooza yazuuka kiro kubanga zaali ziwera 12 ng'ali waka ngakwata mwana ng'abuuza aliriddawa ng'amugamba nze kennyini nze namugamba nti wuli mu kiyungu wali ng'amukuba empi ng'amugamba Fred kikyenakuwa kikikoleranga okwonoona abaana bange ng'omwana agamba nze nkoze ng'abavuka bawalinyaga oli ne bw'omukute na kintu kinga okirabidde ddala ntakijjewo tali obulako nti mu butuufu kiragundi agamba kijje gindi nkijje gi apalaapalanya mpaka takkirizaako omusango gwe ng'agaana nga bakubya poliisi ng'ejje tutwala Nateete bwe twatuuka Nateete nga tuggulawo omusango omukudde Nateete we byafiira ng'ola atugamba omwana guno omusango gwa gavumenti tugenda basindikira looya tugenda kusindika eno fayiro Naggulu bwe naatuuka Naggulu bagenda kubasindikira looya kuba gwa gavumenti basindika looya nga tukola kiwabula enkya tetusobola konfamingana bigambo bya mukazi ono ayinza okuba nga alimba tulina okugenda mu balakisa ensambya bakebere ki omwana bwe twali tuvaawo n'agamba mwabadde mumulekera mwana wa bbanga kinga tumunyonyo alina emyaka ena ngagamba naye mumuleete tetwekakasa ayina okuba badde abakozesa bonna banange kyanzigwako ng'abaana bonna bakozese ng'olwo no statement gyayogera ne byeyamugamba bwagezanga n'angamba ngenda mumukuba banange byonna byanzigwako naye tumye omwana ng'obusungu bunjabya omwana omuto ow'emyaka ena Fred yamugamba nti bw'ogambanga mamiwo agenda kukuba ojja kulaba mu biseera ebyo yali abijjukira bulungi yagamba bw'ogamba mamiwo ojja kukola ekinaakubako agenda kukuba togezanga n'omugamba kati omwana n'asirika kati gwende ofiisa yabeera mulungi n'agula suti n'agamba oli mukwano gwange kati singa mami aba ataliwo ng'agenze kukola ani ajja ewaka n'amugamba baaba Fred akola atya awo ankwata mususu
nakwata ni mukabina nakwata n'amezi nginamujja mu ovulo nzabana bange basulanga mu ovulo naye namujja mu ovulo namukwata mu kabina ne mususumba aba atujja mu biruka nga gundi batubuzabuza olwasembayo bwe yasinga ku poliisi nga tuvuddeyo nga omukazi angamba bwati bannange abantu baleeta wano emisango gyabwe nekimamu akamulama nga tekisalibwanga kati mwe muli mukundumiraho nga muli wano n'ebyamwe bya bwereere temunkoya yanvuma bubi nnyo nentambula neŋŋenda omukyala eyali emuliranye yakozesa oyo statement namugamba tegeera obulumi omukazi oyo bwaliko wandimukutte bulungi nenfuluma neŋŋenda bwe nadda ono naŋŋamba nemugamba wabula nze siddayo kubanga ngambye bwati ne bwati wayitawo wiikeji emu nga batugamba nti omwana gundi nali ngenda ku dduuka omukwano gwange w'edduuka kwengula ebintu naŋŋamba mpulidde beewana mu Fred leero ava mu kooti bamutwala mu kooti bo bennyini abaamugjayo yali mulamu wange ayina ne kojjaawe musirikale bombo ng'ayina n'omukazi gwakolera nga beegase n'oyo mbabazi yababalira ddiru bwe tukola bwetu ne bwe tuti tumusobola okumuggyayo nga nzikirira nga ntuuka ku gundi nga ngamba ono nga mugamba no ansheni nangambye bwati ne bwati nga ngamba wangi nga mugamba nga akumi n'omukazi w'okupoliisi madamu babazi yamugamba ajjamu ku 11 kati siriiyo ne mugamba kituufu bagenze balina kooti mwebalazi atuukayo nga amugamba ndowooza yali atuuka mu gundi bwe yagenda ku 11 ndowooza yali atuuka mu compound ya poliisi ng'omwana ali waka nga amukubira nga mugamba Fred wuno akomyewo Fred yatuuka yaŋŋamba bwati nze waliwo n'abantu besaagala kulaba nako obwo bwana busaana kuwa butwa bwe nawulira ekyo kigambo yadda namugamba tukolenga bwe tusobola kyonna tunoonye ssente tusenguke wano ssente ebiseera bitwala tetulina ssente ddala ssente zaatuleeta wano sisita wange yazimpeereza oyo ali ebweru yeyakwata ssente n'ampeereza ssente 300 ne tusenguka ne tujja wano nga tetulina ssente nga ssente zokka ze batusabye okukebera abaana 16 simanyi biki oyo 5 byonna nga ssente batusaba nyingi nga tuli baavu tetulina ssente kukolera kunoonya mmere ya leero tulidde ekibiki ebyo nga tetulina ssente naye gundi essuubi lyange lyonna lyandi mu kimu nti omusango gwe ogusabibwa kubanga baali batusuubiza tegujja kutambula mangu engeri gye bali abaana abato ngenda funa obwenkanya nsobola okufuna n'obuyambi abasobola okumpa obuyambi nzijjanjaba abaana bange bakole ki batereere nze nange nakola ng'omuzadde mu bwavu bwange kinali nsuubira nti omwana awonye omwana yawona kungulu munda teyawona natuuse mu Mulago ng'omwana amaaso ga yero afuka yero ntutte mwana kumujjanjaba yero fever ntuuka Mulago baŋŋamba mbagamba mwana ono yafunako obuzibu bwe buti nga bagamba kati genda okebeze omutima genda okebeze ekibumba genda okebeze ensigo mutwale mu sikaani byonna nga mbikola ng'ensigo nfu ekibumba kyayonooneka kyafa gundi ekyenda kifu ng'omwana talina bulamu n'olunaku lwe yabadde afa ekyenda kyafulumya omusawo yaziyizaayo kizze omwana nga talina bulamu abasawo tebankweka kulinda baabe Mulago bangambirawo nti omwana agenda kufa kyekyo kyo bakingambirawo nti omwana agenda kufa nenfulumayo ng'obuzibu bwange mbutegedde si basawo si ki waba obuzibu bwange mwana ono eyayonoona omwana wange eyayonoona abaana n'abayingizamu akawuka kalidde buli kiramu ate etakomyeko ekyo n'ekyenda tekyawona munda omwana nawonsika nga afudde bw'atyo essaawa ya leero gundi bwebagambako tebaagala kuwulira kikwatagana mwana baagulira ne bagira omuntu waabwe mu kkomera yadde n'ennusu 10 ezitakyaliwo mu Uganda nti wadde balimbalimba ne banoonya nusu 10 ne bazimba nti ziizino jjanjaba omwana bo bakola kimu ku musibe waabwe omwana waabwe kitaabwe yafa omuganda waabwe yafa yaleka omwana omu yalina okuzaawo ekika fyuca ye gyonoonye ekisiraani ky'omukazi wakijjawa kisaana kuwa butwa kwegamba nti awo siina bulamu munzi omwana oyo gwe mutwala kusoma gyasoma bagamba tafuluma tagula kyakulya naye yennyini mukubiriza tewabaawa kugabira ekyokulya n'okirya byenkuwadde by'oba olya akawunga ke bakuwadde kusomero kw'oba olya bwe baba tebakuwadde tolya bireke mpaka lw'okomawo byenkuwadde by'oba olya naye nga mu butuufu bo bennyini tebaagala kumanya waliwo ne gwe nasanze mu fami mulimu omukazi munnanga mpagira mukamulamu wange agamba kye bakola kibi namusanga luli nga bamutadde mu kiiko baagala mukuba oli wankwe bw'oba wagira nga baagala mukuba naye nga batuufu omuntu kyatuusa ekintu ku mwana oyo n'oyimira n'ogamba nti muli wankwe nga naawe olina abaana ng'ozaala bannange bakyala bano wekituuse olunaku olwaleero ndi ne famire y'omwami Roni mpoza amanyako okukwano ndi ne famire y'omwami Mutebi Ronald olunaku olwaleero ne mukyala we n'abaana babo babiri nga mpoza ate omu
yafudde tulinawo naye n'omwaliwo engeri yokka gy'atambula alaga nti bambi alina obuyambibweko wamu nammwe tulabe nga abantu bano bafuna obwenkanya ekyokulala koza tiobutaasa omwana aweka asigaddewo naye nga ddala baneeno abafa byeddala baganda bo oba amugama nembabulira ekituuseewo naye kyanneewuunyisa nnyo okubanga baggyeyo omwana nga tebajjanjabye baana n'ebintu bye bakoze mu kuziika yadde byewuunyisa atuuka oziika omwana nga bamusibye yenna ng'alinga omubbi amagulu bagasibye bwe bati bamusibye akabanga ate baga muntu aba ali mu lubugo tebamusiba bintu bwe bityo bamusibye era ne vidiyo nazitaddeko nga tusse wansi ne tuggyayo omwana tuddamu ne tumuzungulula tuddamu ne tumuvimujjako ne tumusiba byonna bye baakoze n'okuba nga baatuuse tebaaziisa basinga obungi twali biraza abantu naye youtube tekkiriza kulaga ngeri gye bazunguliramu kyabadde naye abantu bakirabye abasibye ankubeta nkwasiza nnyina omwana bamusibye alinga omubbi kati omuntu omusibo ki ebigere amagulu gano bwoti mugatu n'omusiba akaba n'omusiba bwoti omubbi ne balyoka bamubadda ku mulambo nga baguwambudde ne bagukuba ebifaananyi nebuuza yadde abitwalawo omwami oyo ebifaananyi byakubye omwana yabadde abitwalawa oyo omwami eyakubye ebifaananyi muganda wange mukulu ye yakuwadde ensonga lwaki akubye omwana omuti ebifaananyi nze waliwo omukyala eyabaddewo nze ndi mu byakutawuka yabaddewo ng'alaba omusajja ng'akuba ebifaananyi bw'abuuza ebibuuzo famire eyo wabula nze simanyi kyezikola oba tebakuzaala nabo oba maama wo si ye maama waabwe omanyi ebiseera ebisinga tuba n'ebyama bye tutamanyi fengaaba taata yalibadde yakiŋŋamba nti singa nali sizaalibwa mu famire eyo waali kyati byali mu kuziika byebi byaliyo yakuddamu kuzungulula mwana kuddamu wabagamba bakitegeera nti omwana afudde bulwadde Fred bwe yamutuusaako bo tebakikkiriza ne kati bagamba tumuwaanyiza bagamba nimba omwana waabwe tasobola kukola kintu ekyo era twagenda mubalakisa ensambya ng'ekiriwo n'oyo yennyini yatuuka ekiseera ebintu bye baayogera ng'agamba natuuse okutuusa ekiseera ng'agamba kanswale omukazi answazizza naye natedde okutuuka nga mazima natuuka nga bagamba kirabika nnimba era nga baagala kunsiba banteekeko omusango olw'okuswaza omwana waabwe ne muteekako ekisango ekinene ekibi nga baagala kunsiba nsasulire n'omwana waabwe okumuswaza bwe nti olwatuukayo ne basanga nga mazima oyo boosi w'oyo omwana yampita w'oyo omulenzi yampita n'ambuuza naye kati otegedde amazima naye bya famire kati nze ngamba bwe nti musonyiwe naye nga batuufu yavaayo mu famire nga ngamba kumusonyiwa tewali yambuuza nti omwana bakusabye sente mmeka okumujjanjaba oba abaana bakusabye sente mmeka wabula bangamba Fred ave mu kkomera mwana omu yalina okuzzaawo erinnya lya kitaawe yaleka bawala bokka ye mulenzi yekka alina okuzzaawo erinnya nze banvuma ne okutambula omu bwe banvuma twabudiriiti nga nali mbuyina nga bwe nadduganga emabega w'entamu nga ekisiraani ekyo bampita kinama wange ekisiraani ekyajja obusi kwegamba buli kimu kyonna ku baana bange naye kati esawa yaleero oba kufa nja kufa ku lw'omwana wange tebasobola kunzitira baana taata yafa mama yafa abaana bange bebeekika tebasobola kunzitira baana ne basigala nga bayinaayina tewali yali aliisiza abaana bange bwe kuba kusulanja embeera yange yonna ngibeeramu bwe mba neetaaga obuyambi bwonna omuntu asobola okunnyamba bwe bataba basisita bange oba babulaza bange abeera oyo sisita wange ali ebweru nayime nakwata sente n'azikuwa nakugamba labirira abaana naye tewali muwaakika omu eyali ayimiridde bayimiridde ne bagamba n'okugamba ng'omwana aliko okusijjidde ku kitanda mulago mbundi njagala sente omwana si bulwadde omwana mulamu waba njagala kuba kunganyamu sente ezo lwaki ndeesewo tokuti ya Fred
Omwana obulwadde obwamuse bwa Fred njagala bakuŋŋaanyaamu ssente bampe ssente naye nga ripooti zo zennyini zoogera nze siri musawo natuta omwana ng'amanyi alina yellow fever basawo ripooti zaabwe zezoogera kati bagamba batya nga bagamba nti nze njagala ssente nimba Banna. Oh my God, this is so heartbreaking. Chala munange. I'm so sorry. Bana ebitusobedde. Naye tugenda kwetaaga obuyambi bwammwe mwabali ku HK Media. Obulumi omukyala bwayitamu bulumi. Naddala ku mwana nze ng'omuzadde. Omwami ono obulumi naye bwayitamu bulumira. Ku famire, ku bufumbe yali afumbiddwako. Omukyala kyayogeraku okitegeera bulungi. So, bambi tubadduukirire. Tugenda kubeerawo okubayambako okulaba kutya Fred naye tusaba mubayambeko mubakwatireko ku bills z'eddwaliro ez'omwana waabwe ono omuto asigaddewo ate bambi naye baleme kumufuna. Kati kino bino by'okutte biki? Muno mulimu empapula za gundi. Kati nayo medical report ekira gundi. This is too much. Your death certificate y'omwana. Yes. Phoebe ejja yansindikidde message n'angamba Hadija osobola otya okutuula n'abakyala abo nga tokala mutuufu ndi mugumu naye bannange this is too much. Kino kinsuseeko bakyala olaba mpuddemu akaziga kaggoonya John. Eno sikaani yaki 2.5 years. Eno ye sikaani y'ekibumba eraga nti ekibumba ky'omwana kyalidde ebuzibu. Unajizumia? Mama bagenda kupa amabugo. Bagenda kuwa amabugo? Amabugo ga sister we. Abantu bwenda bamuwa amabugo. abajja bakuwagira Abanenja. Ku ssomero lyabwe. Bagayita. Eno ye original. Jonah. You have no idea. I feel so terrible for these people. It is too sad. Abantu abatukola ebikyamu bannange muba muli ku ki? Abantu ba famire. Abantu muloza abantu mulemeseza abaana babaganda bamu okusoma. Basenga b'abaana mulemeseza abaana okufumbirwa. Nina cases mpitirivu nga zonna za famire. Omuntu n'agenda n'afumbirwa awantu mu famire n'abanga eyaza omusango. Ne mumuteekako olukongolo, ne mumwadiba temufumbirwa, ne mulemesa abantu kwegamba obufumbo. But seriously, at the end of the day ndaba temulina kimufunira. Lwa nsonga era owala n'omuntu n'osigala nga bw'oli nga teweeyongeddeeko sayizi, teweeyongeddeeko bugagga nga gw'omu ye ggwe. So I think twetaaga ndowooza okusabira ennyo famire zaffe ebintu nga bino bireme kubeera nga bitwenganga. Ebyo ebyabaawo naye batandika tutiisatiisa ensonga tetuziteeka mu mawulire batandisa okwagala walonde gwe batiisatiisa ebweru mbu bajja mukola ekikyamu ayina muwala we wano asomerawo okusega naye nga bajja mukola ekikyamu Abafamire batiisatiisa tukola ebikyamu era tukimanyi kati bagenda tandika era twagala tukolako obulabe kubeera batutiisatiisa nti bajja tukolako obulabe efe twagala obwenkanya. Omwana wange yafiiridde bwereere talina kyeyakola talina kabi keyabakola lwaki yafudde nze ndi munaku sikyasobola kulaba kakati
biseera mbeera ndowooza omwana wange ebifaananyi byonna ebiri mu nsimu bya mwana wange akomangawo ne musitula ne tuzannya dadi kulikayo mpa kino kati saawa eno nkomawo simulaba munuma naye munaaye kyekyo ekiriwo batutiisatiisa tukola akabi mu ngeri yonna batutiisatiisa. Jo nambadde nkunyumiza Phoebe. Ejjo yampeereza message Kujjako. No, it's fine. Yansindikira message nambuuza. Adija, oyinza otya okukola ezo interview nga tokaaba? Amazima ndi mugumu naye no interview enzigyemu Neriswa breaking. Ne singa n'olumira ddala mutukubanga ekintu mukutte lubona ate ng'eriyo abamuwolereza abamuwaayiriza netuka mu ddwaliro ne baŋŋamba kiruma nnyo kati bwe baŋŋamba ne bagamba obuzibu bwebuvudde kati wembeera wenkolera nga bwetugambe wali close nawo nengendawo twakabalaza ne bagamba naye mmwe nga ndi musanyufu ngansaba ne bagamba naye Fred obuzibu bw'omwana wange ekimuluma singa aba ali Fred nga yakikola mwena alina yazimba ng'asiibaako abasula akaaba naye nga tomanyi nkasimanyi obalagamba sijja kwefuula musawo nenga akantwala omwana mulamu nga nange byalwadde ku luno sibitegeera nedanga si bya kiriniki bulijjo muteeka mu kiriniki naye natya neŋŋamba bino si bya kiriniki byetaaga eddwaliro nga ddala ddwaliro naye nendanga lubaga n'ensambya sijja sobola nogamba obubi bwamulabudde oba banange kiri n'enkikunyonya lyali bweriti nga lyetoodde nga liringa luzi nengamba nengamba akangende kati nenzia nembagamba naye naye bwafure nengamba nnono njala kumutwalako emulago nkole testi tebamanyi teravuddeyo ne bangamba bwe banange twala eri mulamu wange yabukanaga twala eri oli egundi yali musajja wali yalwala yero amaaso nga ga yero ng'afuka yero naye teyafa bamuwa eddagala wano Liganda n'awona twala eri ko waliwo omukyalo omulamu ko n'agamba naye n'asooka nyiga mwana nangamba naye mama Esther tofaayo sooka otwala omwana mu ddwaliro naye nga zekimbagamba nkimanyi ndi mukakamu ng'era bangambye dda nti omwana agenda kufa nensirika nengezaako omwana ne ku ddwaliro kwe yafiira ku Divine natoba nga mulago nengamba yakugira nengenda nembasaba nzibeyo omwana ntwala omwana wange bamujjanja ne bamunyima nanga omwana nayiza omukazi ono bwatuleetako abamawulire n'agamba twajjanjabye bubi amaza tebajjanjaba bubi kuba nga mpulira omutima tegukkiriza ngoba mpulira ng'omutima gungamba tebamufuddeko kimala mutwala mu private hospital bayinza okufaayo ekimala nemuddusa era nemuleetawo mpaka lwekyagaana kyebayogera ripooti zebayogera nezikolaki nezituukirira naye ng'amazima amatuufu abantu abo bassa omwana wange yabadde mugimu ng'amulamu bulungi nga ye mwana weyakimukola yalina omwaka gumu n'emyezi ena we yamukwatira omwaka gumu n'emyezi ena oyo ng'alina emyaka ena kati oyo alina 5 naye bona tebakkiriza bagamba nimba ogaana kati busaana kuwabutwa era twagenda okuva nga okututiisatiisa kokka okuliwo n'ebivumo bye bampa mu lunaku nga mu butuufu sigenda kulya mmere ntuuke mu lubuto ngana kuvaawo kati ze muze nengamba omwana wange bw'aba yateeredde kambeeso nnyo Mukama alikola ki alibasasula omwana yali tateeredde nga kwerimba omwana yateerera kungulu nga munda ebintu byeyongera kufa byagenda bifa paka lwe yafudde naye munnange omwana wange yanumye ekintu kyesobola kwerabira wekuvaako nagenda kataana nangamba maama njagala genda ekyo kisikirabira mulamu bwange olwenzikiro nakola mpulira nga nkutuka nangambye njagala genda maama abadayogera bulungi yanala okwogera nga alina omwaka gumu n'emyezi eki nga kugamba nedda maama ekyo sijja kirya ekyo sijja sobola beera mugezi onfumbira omukyere njagala chipusi tatuka wali nga tata waganya omugulira batugambye ebintu byatalina kulya nagamba njagale nalyokayo amugamba bwati mulaba alinga n'akaleega ka maama njagala enkoko nenga mu butuufu babituganye mudde omwana wange yafuiride mu bulumi nga byasaba okulya tetusobola bimuwa omwana wange nagenda ng'amulaba nga nange ekiraba agenda naye nga sina kyensobola kukola ayo vidiyo azina ng'ali ku kitanda ng'asiiba akapasula akaaba nenga maze batuufu yakola ekintu ekyo kumutwala mu bunyaali mu kuyinaayina nze nfuuse omubi nze gwe batiisatiisa nze gwe baagala okuba obutwayogera amazima
Ekyensaba kyekimu omwana wange afuna obwenkanya. Omwana wange afuna obwenkanya. Sobola okuwumula naye sobola kwesonyiwa ng'omwana wange tafunye bwenkanya. Yafiiridde mpululu. Maama situlaako. Nteeka wansi nebasaako mutenga ndowooza alaba wano bwe musitula kijja kuyamba nekitayamba. Nteekako painkiller batuuse n'okumukuba painkiller z'empiso nga painkiller z'empiso tezisobola kukola. Abanga ayagaayaga nteekako wali mpaka lwe yangamba maama nteeka wansi nemuteeka wansi n'atambula nagenda katanda kalala ngamba njagala genda. Yakingamba emirundi 3 bwe namuteeka ku buli teyaddamu kukaba yatandika kusinda businzi byabadde awowoola naye bikoma teyaddamu kuvaamu ddoboozi. Era ekyo ekyakisako olwo olunaku lwe yafiirako teyaddamu kudda ngulu. Yagenda mulaba naye bannange mwana wange simanyi omwana wange simanyi kubanga kirabika omunaku abonaabona afa bubi onoonya zakulya eno omulala gyakuteegera ku ndoza kyetujja okusookerako tugenda gezaako okukola investigation okunoonya Fred mawaali tuzi n'okuddamu ku poliisi nga tukozesa death certificate y'omugenzi ndoza ate awo tujja okutandikira gyona sikyo Mutemi Ronald oba sikyo gwena alina obuyambi nga wali agadde okutuusa ku famire eno mama Esther ne tata Esther olunaku olwaleero osobola okuntukako ku namba yange y'essimu ate olunaku olulala tujja okukwata ekitundu ekyokubiri tulabako nawe we tutuuka famire tulabe ng'efuna obwenkanya tujja kubeera tubaleetera bulambalamba. Njagala okubeewaza sigenda kuba nga ndwawo nnyo, ngenda kuba mbasiibula tujja kudda mu kitundu